إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuchagenda maaso n'ekitabo kyaffe usulu ad-da'wati as-salafiyya lil-allama Abdussalam ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Era nga tuli ku aslu Sheikh aslu yomna twajimaliriza. Naam. Tugera ku aslu yake. Tugenze insha Allah ku al-aslu at-tasi' بإذن المولى جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: الأصل التاسع منابذة أهل البدع والتحذير منهم. أجمع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم، كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها، بينما هم غارقون في البدع. يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتسارون به من حزبيات والتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكث البيعة ونحو ذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجينا ما سببتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقول بكل الدعوة يوم سلف kikolo kiwanvu muko naye kirimu ebyokuyiga bingi eri da'wa yaffe obusalafu. Ekikolo ekyomwenda tusooke tuddeyo ko tujjukire ebikolo byonna wetusuusa we tuli. Ekikolo ekisooka tujjukize mpola mpola biidhini tabarak wa ta'ala. Naam. فضل الدبوز تك كزيندالو. نعم. الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. kitegeeza okukola ki? Okufaayo okunoonya ilimu ey'eddiini n'okubeera ng'okenguka. ekikolo ekyokubiri الحرص على التطبيق على عمل الإسلامي. بارك الله فيكم. kufaayo okulabanga ilmu eyo gy'osomye ogiteeka mu ki? mu nkola. الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. بارك الله فيك. Wekuyita abantu ng'obazze eri Allah subhanahu wa ta'ala bulungi oba ofunye n'oyita abantu naye ng'oyitira ku ki? Da'wa ogikolera ku basira, ilmu, kukumanya. Naam. Kikolo ekyokuna. Ekyokuna kigamba al-ihtimamu bi'aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Naam, okufaayo ku aqida enche y'abasalaf, okufaayo ku aqida entuufu, okugowa ennyini mu kugisomesa ne mu kusomesa abalala. Al-ihtimam bi aqidati as-salaf. Waliwo abadde agamba al-ihtimam bil aqidati as-salaf. Kiba kiteekyo Sheikh Luqman? Lwaki tagaa bil aqidati as-salaf? Kiba kifo? Sekolo ensonga mudafu tebeera maarifa, tebeera kalif lam. تيزا بين معرف هني مضاف إليه نجري معرف.
barakallahu fikum. Naam, ekyokutaano الاهتمام بالسنة النبوية علما وعمل والحرص على عمل بها والدعوة إلى ذلك. kufaayo ku sunna nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama n'okuneewo nnyini ozikolerako n'okuyita abalala. Naam, ekyomukaaga الارتباط الوثيق بعلماء السنة. ulama sunna, okubanga olina akakwate kanene ku baulama abali ku sunna abali ku bulungi bafaayo ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala. kijjeemu baulama abappiraawo, baulama abaki abajjuisi abwe batyo nga si bamanyi ab'emikolo. kijjeemu abogezi b'emikolo wadde alina enkofiira n'ekkanzu, batunzi b'eddagala, bonna abo bavuddemu. twogera ku baulama ddala bali ku sunna. kijjeewo bala balooja ba followers banakiraba batya, awe batyo bonna bano babavaamu. yagaa teyaliyogedde naye ba followers bamukase ate bamuwa ku ssente kati Allahu almustaan. Al aslu sabi. Naam, ekikolo ekyomusanvu. Ekyomusanvu kigamba Naam, kigamba nti al-ibtiadu an hizbiyati wal jamaat al-islamiyya as-sirriya. okwewala obukundikundi obuyigundi obwenjawulo obubinja. Pozi n'abasalafu nabo bayingira mu bubinja obwo. Lwaki bo tebayingiramu? Kubanga bo kikolo ky'eddiini kugamba yeddawa nyini ya nabbi sallallahu alayhi wasallama ati salafiya ahli sunna wasi bukundikundi, wabula kyekye nyini eddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallama da'wa ye alayhi salatu wassalam. Kikolo ekyomunaana الكتاب والسنة. الالتزام بما دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه علماء السلف. ما شاء الله. iltizamuna okubeera nga ffe tufaayo kyetwagala sibiri mu mitima gyaffe kyetwagala fela tulaba ekiri mu Qur'an ne mu sunna. Obusiraamu bwatulagira butya mu kudiringa n'abaki n'abakulembeze. Ekikola ekyo kikulu nti society yonna okutambula ebeerako abakulembeze. Singa twaba bukulembeze waba fawudha era kavuyo, kati obukulembeze obwo tebuyinza bbaawo nga tebugonderwa. Okusobola otambula obulungi bulina kugonderwa, nabo beewulire nga bakola ki bamanyi. Naye bw'ogamba nti togenda balabawo, nabo tebayinza tuula, balina okuzza omuki omuliro. Kati obusiraamu kubeera nti embeera etambula bulungi, watulagira okugondera abakulembeze abo, tugobere Qur'an ne sunna. Ekikola eky'omwenda we tuli. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abasalafu mu da'wa yaabwe eno, mu tambuza yaabwe y'eddiini, beesambira ddala abazuuzi mu ddiini n'okubeewaza abantu at-tahdhir. Beewaza abantu ne babagamba naye gundi omwegendereze, agenda kuboononera eddiini yaabwe, eddiini yammwe. Nabo bennyini nga bw'ogenda okulaba olw'obubi bwa bid'a ate nga zisobola okutwala mpola mpola, babeegendereza. Ogenda laba ku bamanyi nga bamu beegendereza nga ne bwamuyitako n'amanya nti kati munna bid'a akwata ne matu, alagira ne gwali naye kwata, nyweza n'okunyweza, tasobola kukola ki. Kino ekikolo kikulu nnyo ku basalafu nga beegendereza munna bid'a. Kasita bamuzuulamu nti oyo eddiini yagitwala bw'atyo, tosobola kubasanga nga bwe tugenda okulaba biidhinillah nga bali awo batudde kasavu kanyama wano bwavaako naawe ne kuona akazinda la, tekisoboka ekyo. Babeegendereza kubanga bannabid'a nga bw'ogenda okulaba asobola otandika nga awoomereza naye nga alina ekimbe kyagenda okukuteekamu. Ogendere ddala. Wano mutandikwa tagamba jangu tukole bid'a, jangu twawukane ku nsomesa ya nabbi. La, ajja kulaga bannaye okwagala nabbi. Nabbi yakola bw'ati, nabbi yafa, nabbi ajjukira bwe yali mu mpuku, nabbi ebyo byasooka okulaga. Ne nolowooza ati mwebamu, kumbe alina kyagenda okukola ki okuteekawo. Kakati abasalafu beegendereza nnyo. Waliwo ebigambo ebigakawo ebyatandika omu ku wali museeka
nago omanyi kati daawa yagaziwa we yatuuka ng'abeereyo mu bannabbidaa akola obuvuyo obw'enjawulo naye nga gundi kijaawa akulaga nti kati daawa weetuuse yakola ki yagaziwa twayingira mu bannabbidaa katwalo bye tutalina na kusomesaako bw'otyo bw'otandika era omuddo oyo nzijukira yaliko ku mulamwa naye era bw'atyo wallahi bwe yatandikanga omanyi kati daawa yagaziwa tulina abantu bano okubakolako daawa tulina okukyusa mugundi wallahi ekiseera kino woyogerera kati munnabbidaa ebikolwa bye byonna tosobola muteeka mu baki basalafu n'akatono naye nga yaliyokko nga buba totunudde wala nnyo omulaba alinga omuki musalafu naye yaggulawo omulyango okulaga nti daawa yagaziwa agenda mu bannabbidaa daawa katulina okukola bwe tuti babeera nabaawo mulabe neeno mukeetalo buli bwogenda mpola n'abantu abo omaliriza olina by'osudde ku ddiini entuufu ku sunna ku manhaji entuufu ogenda ogisuula mpola otegendereza mulina ebyokulabirako bingi kubamu naddala ku fitani ezibaddewo e Uganda waliwo abalina gye baagenda nga baalingako awo Nakasero nga batusomesa tawhidi sunna ne bagenda ne basemberera bannabbidaa mulimu ku bye baali banoonya oba ebifoone naye nga balaga nti tulina okukola bweti ne basembera nga be batambula ne bannabbidaa be babakubira zitakbiraati ezo ez'enjawulo wallahi olwaleero abamu kubo bagenda abamu kubo bakyaliwo naye ng'obalaba embeera bwetyo bidaa zabakola ki zabanywa n'ebintu ebirabika mu ddiini omuntu yakutandika byalaba tebasobola kubiraba waliwo omu kubo emabegako awaddaawo mu bidaa bino bye baateekawo ebyemisinde bye baakoppeeyo mu Kenenya Rani jukira babitandika Sirimu Rani Kabaka Rani ne bijja nga bikulukuta ne babireeta mu mizikiti munabo basonda emizikiti Mozirimu Rani Youth Rani omu ku baaba yasomesanga sunna n'alaga wallahi ng'alabika naye ali mu busaati kamukutte kati ali naye kuwaga Mozirimu Rani kiri awo kintu kusonda kibidaa kirabika obulungi n'oli wabasimu walimu nti asoma ekya omuntu atunulira obulungi eddiini ye abiraba ate kyamulabisa bubi nnyo kubanga ekitishati ekyambalira na ku kanzu ng'emikono gye kanzu giyiseemu tishati ekomaluddawa kwegamba nekimulabisa bubi nnyo ate okusinga nabali abalala babitaddemu ebyo wallahu almustaan kaakati buli bw'osemberera n'otegendereza bazuuzi mu ddiini ogenda kumaliriza ng'okoze ki ng'ogenze mpola mpola otuuka ne bakulaga nti bannange kino nga tokyalina kyokola ki kyolaba oyinza n'okutandika okuleetawo obugambo obuli awo obulaga nti gwe daawo gikwata bulungi era kisajja kikulu obugambo bukola ki oyo omu kuba abafaananako bwe batyo balina gye baalaga bakola katemba okwekubisa bufaananyi nti kati omukyala abantu awo tulina obakolako dda bw'aba yeekozeeko bulungi kinaalabika kitya bwakusaba ka selfie n'otakamuwa mbu bagenze batambudde kati kinaalabika kitya tugenda kulaba nga bamanyi bo abasalafu tugenda biraba wano biidhinillah nga baya omuntu ne bwe yabagambanga nti ndi musalafu nga basooka noya naye atambula n'abaani bwe bamugamba nti atambula n'aba Seeka Media nga bagamba oyo Seeka Media oyo si musalafu wadde ye bw'ayogeraga ndi musalafu mathalan nga bamubuuza batera otambula bagendako e South Africa ne bagendako e Dubai ne bagendako babeera n'abaani oba mathalan bategese ddala so bawulira baabo tugenze gundi Mbale baabo atambula n'abaani ye kituufu agamba musalafu naye abasalafu babuuzanga bwe bategeera nti gundi mathalan musofi gundi omwogezi w'oku mikolo nga bagamba Seeko oyo naye wa mikolo oyo batambula nabo kwe tumukola ki kwe tumupimira ne tugaa nti atambula ne bano naye wadde nga yagamba ndi musalafu wadde ye bwakola ki wagamba neffe bwe tulina okumulamula tujja biraba wano mu bigambo byabamanyi ithan ekikolo kino kyagala kutwewaza abantu abazuuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala n'okwegendereza tuleme kuba nti tugamba nti fe ababaze nnyo abantu abo kino tetutegeezezza nti tugenda kubavumanga buvumi tolugera buti baba mwasiriwala mwakola bwe muti la tubakolako daawa naye okuggulawo omulyango gwoga nti tugenda kukola ki tula daawa yagaziwa abamu kubo
batuuka agenda ne mugundi kakati abantu bano tuyina tetunabakolerako waddaawo ogenda omusanga ne bwekuba mawuledi aganze saagenzeyo lwa gundi ebyo naye bano kati tunabayitirawa agenda mugundi shubuhati byasuula ebigambo ebifaananako bwe bityo ne mudduwaga kati ab'enganda zaffe bangi bonna tunabayita tutya nze sigenzeeyo kale nakulya nze sinti ez'omuceere ze sitalina sinti kino naye abantu bano tulina okubakolako ki daawa kati tekimugaana naye kumusanga atuddaawo nga bagisoma alwaho balowooza nti ogwa bida gwe guno ogweka nedda guno ogweka sitani tegulina mugaso teguteekamu ddekende nga guli ogwaki ogwokubida ogwogubaamu eddekende enjawulo osanga omusajja alina ssente obulungi asobola okwegulya ennyama n'omuceere ng'amyusa amaaso lwaki piraawo eyo ibuliisu mulimu ekirungo kya ibuliisu ogulaba ati akituufu alina ezigugula naye ate guli oba kiseeka kyategeeza mukitegedde nti osanga alina ezigugula naye guli ibuliisi egenda negubakola ki era twalinako ekiteeso naye nga nakyo si kyangu kubanga abo abantu engeri egyo ogwo omuceere gye bagugira twalinako ekiteeso babegakaawo ne dokita yakireetako nti abantu abo singa tufunangayo buli wiiki naddala batera gigenda mu kukomero ya wiiki ne tubagulirangayo ku piraawo mufunayo akagundi ka basimati kano ak'emitwalo 5 enakitundu ne kilo z'ennyama nga 2 n'ekicupa kino ekinene ekya soda n'emitwalo 2 egy'ebisiika kati n'omusangayo ku sande mu gundi babeetaagamu ne mufunayo abakubi b'emiggo ng'ombuuza piraawo tetwakuwadde piraawo ki ekikuleese wano naye ate seeka atugambye gwe babeeramu naye wali eri awo abamulala tekibagana muwa ate mugenda okulaba ku sande yewuuyo ali mu masepiki wallahu almustaan kakati ab'ebitiibwa bidaa mbi esobola okugenda ng'ekola ki ekusika mpola mpola wegendereze omuntu ali ku bidaa gwe wano osobola olaba ng'oli munywevu naye wallahi mpola mpola ogenda okumaliza ng'opondoose gwe baali bagambe yali agira ng'oli mulala nnyo nga n'ebigambo bikyuse ng'olaga bannaaye omanyi kati obuwangaazi buno hikima waliwo ebintu Sheikh kitawaanya ku nsonga eyo songa nabbi yakitunyonnyola bulungi ekitegeerekeka bwe yatugamba ku hamil almisk ne nafkhilesh alkir omusajja atunda obuwoowo nakola ki nayo ki nowaweredingi nabbi yatugamba owaweredingi akosa mu nkosa 2 abantu basinga balowooza nti akosa mu nkosa etya enkosa esooka yakwokyeza ngoye kati omusajja agenda okwetunuulira ekirevu kwekiri engoye zikyali bulungi kakati naalaba nti mutuufu kyo kyebayita okwokyeza engoye amakulu okuteekako obuzuuzi obwokungulu omuntu bw'asobola okulaba nno olugoye kati lulimu akatuli naye nabbi tiyakomaawo aga nti oba okumuggyako olusu si bwe kiri kati luno olusu lwe bategendereza abeeraawo ng'akubyeko olusu lw'obuzuuzi obwo naye nga ekifaananyi kikyali kiki kikyali kirungi olusu olwo lwe luliwa okukyawa banno bwe mwali ku kigambo ekimu nga mwogera bigambo byebimu ne basigala bo nga bye bakyayogera ng'ate ggwe by'obavumira byennyini bye mwayogeranga nabo bakyuse ku njogera kitegerekesa ekyo kimu ekyokubiri okuggwamu obukyayi ku bantu bw'olyokyawa ng'obakyawa mu mazima nga nabbi yagamba obakyawe ketukakene ng'obukyayi buvuddemu nze nalabako omusiraamu ng'ali ku mimbari special ng'alina obusungu ku baganda be nga olaba yeegomba nnyo babasibe babakole batya ate nga alino noovuma mbuga noovuma ya allah fenno tetukubiriza bantu okuvuma bantu ekyo abasiraamu bakimanyi batusibako kisibe naye natunuulira omusamu nga subhanallah eno gye bayita tahawulu laafiya okubeera nga omuntu ali ku sefute y'amaanyi fa asbahta tunkir ma kunta maadha taarifu ne bukeesa ku makya ng'ebintu biwali omanyi biwali otambika wali otegeera obulungi byefuula dda kati ebintu bitegeera kifuula ki kifuula nnenge kituufu ekkanzu ekyali waggulu tonnagikweyesa
ekirevu kikyaliko okyekulubeesa nakasera awo oluusogirigane naye nga eri nuuru ne afiya ya sunna gye walina ne thabati gye wagirinako irtahala minki byakola bitya byagenda dda ne bikuviira ebimu ku ebyo obuteesittala kubeera nga abantu balitoyinza kutuula nabo nga weekeka okubeera nga webakulaba nga oli nabo ng'olaba kinene nnyo okusanga nga oli nabo ne bukeesa ku makya nga otuula nabo kamera nezikutunulamu nga tokyakiraba mbuki tokyakiraba mu buzibu ng'omanya nti munnange kituufu engoye tezajja naye lwo oluusi walukola otya walutwala genda mu maaso. Allahumma idhan tuli ku kikola eky'omwenda mu byo ebirala Imam Ibn Battah rahmatullahi alayhi athari zawo nezenjawulo mu kitabo ekirungi kye bayita al-Ibana aga kimu ku bitabo ebikadde ebirungi mu kutegeera enzikiriza al-Ibana Ibn Battah n'ebirala byetwayogera bibiri mu bigazimuko aleeta asanid ki nga birungi mu nzikiriza Ibana ekirala kyali ki al-Ibana ekya Ibn Battah waliwo ekirala ekya kyani Sheikh Arafat شرح وصول اعتقاد أهل السنة إشاء إمام اللالكائي ني الشريعة إشاء إمام الآجوري رحمه الله تبارك وتعالى كانت مجتبه الإبانة إشاء ابن بطة رحمة الله عليه يليت حديث ري الدجال ممانيت النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى كستوري دجال كولاتي duka kasto muri almatan dajjalo toganti nze imani jenina dajjalo alina chance obola myaka je tusomye tulidde obubibwe anankolako ki dajjalo duka togeza bwowulira nti ale kyuka duka eno togeza n'osembera wakola ki wali kubojja genda ogezesebwe wamaliza okulaba nga enzikiriza egenze au ku hadithi eyo al-Imam Ibn Battah rahmatullahi alayhi yajituukako najjawo ekyokuyiga mu biseera bye gyayogerera mu myaka eyo mu bisatu yagamba twalina mu kufunza ebigambo bye rahimahullah ng'alaga nti waliwo abantu be baalina nga baali nabo nga bali ku sunna nga balwanirira sunna ne basemberera abantu abazuuzi mu ddiini ne basembera we bali. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah agamba kyagenda okutuuka ekiseera nga be balwanirira bid'a ezo be balwanirira bannabid'a naye nga mu ntandikwa baali bakambwe mu kuvuma bid'a bibwazo ne balaba nti yawo kati banywevu kuki ku sunna ne basemberera abantu abazuuzi mu ddiini bannabid'a kyagenda okutuuka nga be batagaana kuboogera ku sheekhe nga kyabadde ayogera kyennyini nga ne bw'oyogera bwogezi ku bid'a tekimugaana ate kuvaayo n'obukambwe n'akwata akazindaalo bafuuka babadde ki tebakyalina mpisa mumanye enkozesa y'emizindaalo mumanye kino ne kino eyali badde omukambwe ku bid'a erabise mathalan ugamba nga bino hijab nation kibid'a kize gwe waaliga nti kati seeko naye agenda kuvaayo alaga abantu nti bane kino kibid'a kibi si ensomesa ya hijab ogenda omuwulira ebigambo bye nga tebiri mu bukyayi bw'abantu abo babitegese wabula nga obulinga obukyayi obuli ewalala bannaye empisa bannaye kino ng'obukambe bwali baddewo bwe buli obwa nabbi ku bid'a bwamulabanga nabbi sallallahu alayhi wasallama eddoboozi ne lisituka wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar nga naye bwe walisuubidde bwe bwali badde obukambe bwe ku bid'a eno nti bannaye kino la obukambe ogenda okulaba buli kubana ate bannaye daawa eragawa daawa egenda kwonooneka twetaaga tuteekewo ekitongole ekisomesa abawalimu empisa bid'a yegenda mu maaso etumbula talina bukambwe kuki kuyo. Sheikh al-Imam Ibn Battah kyakulaga nti baatuukanga abantu abaali bazirwanisa abazivumirira ng'ate embeera yaabwe nki ekyuse endala nnyo tekyalinga bweri. Kakati ekikolo kino kikulaga nti weegendereze goyinza okulaba nti osomye sunna myaka gyonna ekirevu nakyo nkina nolowooza nti biwedde la kisobola okutuuka ekiseera ng'ate eggwa alwanisa ki amazima. Tuli wamu bannaye nze nzijukira nnyo sheekhe nakasera twalina abasajja enkwata nga bwakwata omuzindaalo mu kugira bid'a wallahi kyagenda okukyuka ekiseera ng'ate omulaba ebigambo birala nnyo nnyo ku kikwatagana ne ku bid'a. Nasalullah salama. Ekitegeeza sheekhe olwaleero waliwo ekigambo
ekitembeebwa mu bulyazaamaanya. Olukiiko olukwasisa empisa hakikatan mulamwa mutuufu era mulamwa mulungi. Nabbi waffe wa innaka la ala khuluqin adhim. Era obusiraamu bwaffe adabu ne akhlaq n'ebigambo by'abasalafu ku nsonga eyo biyitirivu obungi. Naye lusobola okukozesebwa obubi ng'era bwe tulaba bwe lukozesebwa obubi. Okubeera nga omulamwa gwalwo oba enkozesa yalwo oba gw'omulala gusobola okuba nga wali mulungi, ne enkozesa yalwo olukiiko olwo luliwo okuteeka boogera amazima n'abagalwanira ku bunkenke. Kitegereka? Kuteeka balwanira amazima n'ogataasa ku buki? Ku bunkenke. N'okufuuka engabo ebalemesa okukola omulimu gwabwe mu kuzzaayo obubuze. N'okukwata abantu abali ku bubuze okubateeka mu kisinde kyekimu ne kategore y'emu n'abantu abalwanira amazima. Tubatabaganyizza. Otabaganyizza ani naani? Otabaganyizza ba mashayikhi n'abatunzi b'eddagala? Otabaganyizza ba mashayikhi n'abo bolaba ba fajara abali mu mbeera efaanaganako bwetyo? Oba omulimu gw'okoze gwa kubeera nti nno abasiraamu abaali badde batwala nti ensonga eno mbi bagyekeke bagyewale, bawunse balaba ebintu bino nga biringa ng'enkayanezi wakati w'abamaseeka. Baseeka batuule, baseeka beetereze, baseeka bakole. Naye nga ekyo ekifaananyi ekikuuma obuuze nga buyinaayina ani akireese? Ono yeetisse ekisero ky'empisa. Empisa kikulu. Kiteeka bulungi? Ogenda okkakkana ng'amazima gateekeddwa mu kifaananyi ng'enkayana z'abamaseeka, gateekeddwa mu kifaananyi nga eyonsobi. Amazima gateekeddwa okubeera nga gakuumibwa mu buli ngeri yonna. Sheikh Habibu Abdallah hafidhahullah ayina omusomo gwe yasomesa ng'alaga obukulu bw'okukuuma amazima n'abagaliko. Ne muzimu ku nsonga zeyayogera yagamba nti abantu abatuusa amazima n'abagalwanirira tebali maasumuna min al akhta. Si nti bali awo nti bali 100 ku 100. Asobola okuseerula olulimi. Labwa okwata omulimu omunene gwaliko gwe yeetisse n'ebigambo ebiyitirivu byonna byayogedde, n'olaba waaseeredde olulimi nga n'ekimusereza olulimi bulungi bw'ayagaliza Ummayombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ayinza n'okuba nga kyoyinza okuseerera olulimi, kuseerera olulimi eri ggwe yasala okweteeka ku bunkenke ku mbeera nga buli kantu akakosa bali nga kakuteeka ku bunkenke, naye nga ku mizaani ya sharia talina n'olulimi lwakoze eki? Lwaseeredde. Ne tukitwala eddala dda nti aseeredde. Tukitwale nti mazima ddala akoze atya? Aseeredde. Kyekikakatako gwe nga gwe kujja oleka obulungi obwo bwonna obuyimumu amazzi obunafuye omuteeke mu kifaananyi ng'omulumbaganyi n'ebifaanako bwe bityo, oba ensonga eyo okugiyisaawo n'omugamba mu ŋŋamba gy'oyinza omugamba nti wange olulimi lwakuseereddemukko kubanga oli wa ddembe kyo kikola, si bwe kiri? Ne singa ogenda tutereeze entuusa tugire bwe tuti n'okwata ensonga ey'ekitiibwa yonna n'oginafuya n'ogiwamu amazzi, obeera oli mu saavisi ya bannabbida. Osiimye oba tosiimye, oba oli mu kuweereza bannabbida. Ekyo kyokola kubeera kuyisaawo obubuze busigale nga buyinaayina mu bantu. Abalutte nti nsonga nnene bagitwalenga empalana ezibeera wakati wabaki wabawalimu. Naam. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا. إذن منابذة أهل البدع والتحذير منهم. Kino ewaffe kirina n'ensonga ezisobola oyingiramu endala. Kati nga bannabida abalina bye baddukanya ne bakusembeza okubaako obukulu bwe bakuwa. Jjukira mmwe mugenda otula nabo mu meeting mpola mpola. Ojja kutandika nga kituufu amawuledi togaagala buruda. Ne meeting zaabwe ziba kutegeka ebyo. Tebalinayo meeting zitegeka ziddalasa. Tebalinayo meeting zikola kisoboka omwaka ogusooka no mawuledi ne batakulabayo ku kitebe. Ogwokubiri ne batakulabayo. Kigenda okugira okwetoola emyaka 3-4 nga sekeera avumirira amawuledi buruda duwaya gundi. Ogenda okulaba nga naye wuuyo mu jjubba. Oba kitegerekese bulungi nayo point nkulu.
kubamu ku bantu abo nze nabe netegereza nga bayingira ne babako ebifo bibafuna mu ntandikwa nga alaga nti sunna ki naye ogenda mpola mpola n'omaliriza nga olina byogenda okwetabamu kubanga ekitebe awo wootudde pulogulaamu ebiteeso biri awo batetenkanya burda eyimiriddewo etya amawulire gamidoka edduwa ya Haji Gundi kijjalabika bulala naawe bigenda bikola ki bikulya mpola mpola ogenda otuuka ng'olaba bintu bino kale tebyetaaga nnyo okukola ki ate sheekhi onsonyi bannange abantu bano nabo bagezi si nti nno bw'obeesembereza nabo bakubuukire bakulage nti beera naffe bamanyi gy'ova bakagula ne bagimanyi bamanyi balina ginakyalinga mpola mpola balina genda nga bagiwumbirira mpola mpola mpaka lweweesanga nga bugere bwe bukyali ebweru omutwe n'ekifuba n'olubuto biri munda babimira dda naye ng'obugere bwe bukyali ebweru bunyeenya bwe buti bakumira dda nga lutegedde bakola batya nzo basingana bambi balina eddwaliro mukyala alwadde shekh subhanallah omukyala mulete bamujjanjabi ogenda ogera buti yagambye nti biiru gireke yagigize munnange ogera okutunulira ewaffe nga naffe bw'otumanyi tutera nnyo okubeera abakapa mu nsawo si bwe kiri emyaka gye mbadde nabo omukyala wange luli yalwala ne bamukwatira ne mu ddwaliro nakati nkyasula bbanja gono ogenza ogira obugizi bwe buti busajja nga banfaako si bwe kiri awo omutima nkoze gutya gutandika yagamba atya Sufyaan yagati wallahi inni la akhaafu an yadribuni sitya abantu abo kunkuba miggo walakinni akhaafu an yukrimuni nze kinteeka ku bunkenke bantu abo kumpisa bulungi fayamiila ilayhim qalbi okuwunzika nga omutima gwekoze gutya guwunzise nabo sikyayagala omuntu aboogerako afuuse wa munda yannakalaama oluvannyuma lwokuba nti yali luddawa kaakati ogenda okakkana munnange ebbiiru nga bagikozeeko ng'agenda olugira bwati tewali mutawaana si bino bya bida omukulu ayagala kugendako luddawa ayina gyagenda okulambula jasso mukuteekako kadhi wegindi omukulu etwali wegindi just gendako bugenzi naye kati nga mukulu munne ngaotuula nga mugenda abasira bagenda obalengera mugulu oyo si gundi alina egundi yeye kakati bwe batandika okwogera kati naawe olina okuvaayo temulowooza twagira bwe tuti temuza twakyama temuza twayonooneka mwemutegeera obusalafu mwekka naffe olwo olabye waliwo tubadde tuvuddewo katugenze kuki tuli ku feezi ki feezi 2 munnange ogenda okakkana mu mmotoka awo nga mugenda ekyemisana kirungi engeri gye otuuse eri bakutaddemu wali kubali okumpi awo bamukarrabiina gundi kali akanyama kali akataliimu nnyo mazzi okaliddeko nabo akaceero olidde mba basmati emmotoka badde bakuleeta otambuliddemu eriko ennamba y'omuntu oba ennamba y'ekitongole yaani ebintu bigenda bikyukamu mpola seeka ogenda okugambako nti owange nga ne bw'oleekaana akyawulira ali eri okyaleeka atawulira ali eri akungujja bukungujiza agenda kati obugere nga Sheikh Uthman bwagambye ogenda okakala n'obugere tubunoonya tukyakola tutya tetukyabulaba nga nabo bumaze okukola ki gonya bumize nga Sheikh Lukumani bwagambye naam Allahu almustaan ninako seeka gwe mmanyi nze musomesa w'amaanyi aludde era musajja akuliridde kati naddala abayizi abe Naggalama eyo bamumanyi yali musajja nga abayizi bonna bamumanyi ku sunna ekirevu nze saakirabako mugu naye yennyini yakiŋŋambako era ng'aseka nga kituufu gye kyali kirevu nga kiwanvu ddala engoye nga ziri eno okumpi mu nisfu saaka naye kati engoye zaddadda wansi ejjubba ye ebeeramu ekweya atambula nayo buli wadde alina n'akasawo ke atambula nayo naye nga nze nayogerako naye butereevu n'okuseka ng'aseka agomanye ebintu bino kati bamuwa obwakaazi alina kaazi weyafuna obwakaazi naye byatandika bitya era kasaba agenda nga bamusembeza bamuwa ebitiibwa okutuuka omuwa obwakaazi bagenda bamulayiza oluusi amanyi kati mwe temwagala dduwa zaffe aga nti naffe dduwa ebigambo olina okulaba bikola ki wallahi kati embeera ze endala nnyo
seka tugire mu kuddwawo duwa simbi seka seka bwotyo biga bitandika bwe bityo n'ogenda nga nawe okola ki ogenda okutuuka nga wagwayo dda oyo seeka kati yagwayo dda asekamu n'okusekamu era amanyi n'okujjukizaamu ffe kyali eno ki nga yakikolokota dda engoye ziri eri naye nga abamumanyi obulamu bw'emabega nga munywevu kuki bwe yasembera mpola ne bamugenda nga bamuwa ku bitiibwa ekyo nakyo manne kati kikulu era waliwo abwalimu baffe bangi ekigambo ekyo manne tukitunuulire naddala mulimu ku bitebe bigenze bibayita ekituufu nga abalimu babadde banywevu naye ebitiibwa ebyo mubyegendereze wallahi biyinza okututwala mpola mpola bangi abalimu bagenze babayita bawo bifo ebyenjawulo wano ne wano jjukira mugenda kutuula mu nkuŋŋaana ezo biteeso ebijja oli bwoti ne bwoti manyi kati tebwetaaga bukambwe bungi giraba otya ebyo oyinza omumaliriza ng'okoze eki ng'ogenze twegendereze embeera efaanako bwetyo biidhini subhanahu wa ta'ala bwetujja otandikira mu darusi yaffe eddako wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين